ne wabawo akasajja njakayita kasajja oba akakyala ne kakuba enkambi yaakaawo oba ne kakuba ekisaakaate kyako ne bagamba nti ewooyo bw'ogendayo akubuulira oba oyo omusajja gw'olina ye mutuufu oba oyo omukazi gw'olina ye mutuufu akubuulira nti ogwo omulimu gw'okola togenda gufunamu akubuulira olunaku lw'onaafa akubuulira bizinesi bw'oba ogenda otandika bizinesi ogenda n'omwebuuzaako nagamba eyo togenda n'omanya nti kati bwe nsimbula ewaka mu kibuga gye ŋŋenda sigenda kukola ssente okimanyi nti osigala ewaka ate oba ononaki ye nfaaki nze nabitegeereddewo saata wanyegendayo naye nga Katonda ye alina kyakuteekerateekera nti bw'ogenda mu kibuga okukola ssente ne zigaana n'enkya n'oddayo okukola ssente ne zigaana ali mu kugaziya buki bwongo tomanyi nti abantu abamu bakyusizza eŋŋendo oluvannyuma lw'ezimu ze babadde batambuddeko okugaana awo wakati mu butalaba ba clients wotandikira okugaziya obwongo nyongeddeko ki nti kino kiganye nkole ki maze ennaku 3 sikola n'amalako ntya kola bwenti naye onaasigadde ewaka ye alinda Katonda lw'anaamulaga mbu kati ssente zizze yingira ekibuga olimba okola ki ensi ekyo nno bakiyita kweraguza mbadde nakubuuza ku bayita okweraguza mu bulamu bw'ensi eno mu bulamu bw'ensi eno nsonyi okubuuza nga bw'otunyonyola obulamu bw'ensi eno kati wakati mu kweraguza nga bimaze okundaga nti leero enkya togenda funa ssente bwe neeraguzirizaako andaga ate we ŋŋenda okujja ssente alternative olusitakulaga awali obuzibu olusitakulaga awo singa Katonda ekimu ku bintu ebyettima bye yali ayinza okutukola mwe muli okutulaga olunaku lwe tunaafa okimanyi nti bw'okeera ku makya n'omanya nti tuli mu 2025 nti 2026 mwezi ogwa January ŋŋenda kufa okimanyi nti oba wakomadde okukola ndya bye nakola ye nfiira ki wali olabyeyo omuntu ne baga nti ennyumba ye tagibadde namu abadde yakagimaliriza agisibye ekikomera ng'omuyitakawo n'omugamba mwami ddwalido ng'ozibye naye ensangi yabadde ensangi omusajja yazimbye ennyumba yabadde agimaliriza yagenze mala gisiba na tiles naye yabadde nga n'abatayiro basiba mu tawuni n'akutuka teyasuze kaakati wiiki tennawera kati gwe obulumi bw'owulira obwa ennyumba tagisuzeemu naye agirekedde abaana ekyo lwaki tokya appreciatinga okitegeera singa yamanya nti agenda kufa mu mwezi gwa Kutaano mwaka 2025 amazima bye teyandibikoze Katonda yatuyamba nnyo okutukweka enkya yaffe Katonda yatuyamba okutukweka kiki tugenda okubeera tewali kintu kya ttima ng'okumanya ekiri emabega w'ekisenge ky'olwana nakyo maliriza tokirwanyi nakyo ensi ky'osobola obuzibu bw'osobola okufuna singa Katonda yakola ekibi nja kiyita kibi n'atulaga abantu baffe abatatwagala n'atulaga abantu abatulwanyisa n'atulaga abantu abatukonjera n'atulaga abantu balabe baffe mu bulamu bw'ensi eno twandisibidde mu bibira okutandikira ewaka tosigaza muntu yes osobola okuba n'omukazi oba n'omusajja nga takwagala naye ng'ekyo Katonda takikulaze era nga n'akamera okalya bulungi kakulaga nti takwagala toddamu kulya n'amala akulaga abatatwagala weekanga n'ennyoka akuzaala ali mu batakwagala ng'omukyayi ebintu ebimu Katonda yakola bulungi okubitukweka era kintu kulwanuuza na kwagala kumanya byankya kya bulabe nnyo ebintu ebimu tulina kulwana na bisiikiriza kyekiri kyegambye nti bw'okwata ensuuluulu ng'olina ekisenge ky'okuba okolewo ekkubo oyitewo olinagande ekyo ekisenge kyali mu kkuba emabega waliyo enkokoto baasibisa emitayimbwa gya Y25 emitayimbwa gyali 15 ne bayiwa gaali kasawo ne bakozesa amayinja bassaamu bisitiru tatawaana amaanyi gakola ki
Osomye history. Gakugwa. Naye bw'otandika okuba ekisenge ky'otamanyi ky'okuba. Katuli mu reality. Yeah. Okimanyi nti ekimu ku byojjo gamba nti nakirwako. Oluusi wakikola ki? Wakirwako. Kumbe kyali kigumu. Yes. Omuntu omukkiriza buli ekijja mu bulamu bwe n'okkuba ekisenge ekyo n'otakiggusa oyina by'oba oyigiddewo. Ne bizinensi ezimu okuzikola ne zitusala. Ogenda mu ngendo ezimu ne zitusala ne tutafunayo bye twagala. Omulala atali mukkiriza alaba sitaani amubonyaabonya. Omukkiriza agamba nti ezo nteekateeka za Katonda. Era afukamira mu kasonda n'agamba nti Mukama, ekisenge kino nkikubye. Nkimazeeko omwezi mulamba. Mukama sigguka. Nagamba mwakitandiko kikuba nga muli 30. Osigadde gwe n'abaana bo n'aba abasajja 2 n'oli omukazi yekka amaanyi ge gawedde. Abasigadde bwe mwakitandika bageziwala ne bakola ki? Kaakati nkulage ekkuba eggolokofu ewagonvu w'ogenda okuyita. Naye mbakusooka kulaga wagonvu wanditambudde n'emisege gino gyonna. Kati ngenda kulagawo ng'otegedde b'olina okutambula nabo. Osunsudde ebintu ebimu bijja mu bulamu bwaffe si kubonaabona. Kusunsula nteekateeka za Mukama. Buli mbeera gy'oyitamu manya nti Mukama yagireese. Era mubuuze nti Mukama kikyogezaako okundaga. Ayina kyali mu kulaga. Kyekyo kye tugamba mu Busiraamu nti Mungu tagera kibi. Mungu tagera kibi. Bwe tuba nga tukkiriza nti Katonda ye yatutonera nga tukkiriza nti eno ensi yeye, era tulina okukkiriza nti na buli ekikolebwa kike. Na buli kimu kuggwako, okufiirizibwa, okulyazaamanyizibwa, okunyagibwa, bizinesi okukyankalana, baklayants okubula, si nteekateeka za sitaani. Katonda ayina ekkubo lyali mu kulaga. Bw'ofuna okukkiriza okwo obulamu bukwanguyira. Naye singa twamanya kati olaba eyebweru bwona agendayo ogenda kufiirwa bwereere, toyina kyogenda kujjayo, eyebweru tewakyali ssente. Ebyo bwe tuba kubitegeera abantu bangi tebandigenze bweru. Ssente zonna nga bw'ogenda ozikola bagenda zirya, n'olwekyo togendayo. Nedda, Katonda akuleka n'okola ki? Tosobola kuŋŋamba nti Katonda tatwagala. Katonda akuleka n'ogenda era ne ssente ne bazikola ki? Ne bazirya. Era kyova olaba abantu waliwo bagamba nti oyo amanyi ebinaatuukawo enkya batunuulire. Omaliriza tokoze, omaliriza oli mu kwekubagiza. Lwaki oliwo otyo ntya nti ngenda kufa? N'abasawo abagamba abalwadde mbu eno treatment gye tukutaddeko simanyi egenda kumala emyaka 2 ofe kyabulabe. Gwe muteeke ku treatment bw'anaafiiramu 2 afe. Mungu ali bageze. Bwejjanjaba. Olaba ne Katonda eyatutonda tatubuulira lwe tunaafa gw'omusawo. Era kyova olaba Katonda abaswaza. Gwe bagamba nti agenda kufa myaka 2 n'amutta mugumu oba n'amutta myaka 6. Ekyo ekintu kyaddi lwe tugenda okufa, butya bwe tugenda okubeera, biki bye tugenda okuyitamu, ezo nteekateeka za Mukama. Tewali mulya mmere amanyi nteekateeka ezo. Olaba abo bonna be bali mu kusikira piki, ze bali mu kupaakinga, ku roundabout. Ezo zonna nteekateeka za Mukama. Bavudde wakanga tebamanyi. Ave wakanga tamanyi nti piki ye bagenda gikwata. Ave wakanga tamanyi nti enkoko ze bagenda zikwatira ku roundabout wa Ebusega. Ne bazikwata nga ye kapitu gwabadde asigazza n'akaaba amaziga. Naye nga Mukama ali mu kumugamba ekintu va mu nkoko si wali kyenkwagaliza. Naye lwaki Katonda bw'aba akimanyi nti mu nkoko tunaasooka kufiirizibwa, lwaki tatulaga lumu we tulina okufunira? Nedda. Waliwo abantu abamu ng'olina kusooka kutomera. Lwaki asoose kumpisa mu kibi?
agenda okuwa ekirungi ng'okiwa ekitiibwa. Kibaliwenga. Singa tetwalumwako bwavu, tetwandiwadde kitiibwa bugagga. Nze nyina omuntu gwe nagamba nti kyabulabe nnyo okufumbirwa omusajja ng'asookedde ku ggwe. Nga gw'osoose ofumbire okwagala era gw'ofumbiddwa. Kyabulabe nnyo okuwasa omukazi nga gwe gw'asookeddeko. Gwe gw'alabye. Agenda kundaba bubi. Naye nze kakyala kange nti kali vagini nze nakasookako. Lwaki kyabulabe? Omuntu oyo talina gwakugeraageranyizaako. Okumanya ekintu ekirungi olina ky'olina okigeraageranyizaako. Osooka funa kibi n'omanya nti kino kirungi okusinziira bw'oba tonnafuna kibi ekirungi oyinza okiyita ekibi. Kubanga tonnakola ki? Tonnalabako. Kabaka Solomoni siri nnyo wa Bayibuli. Tugendewo kaawo. Ne David ekyamuyamba alina bye yayigira ku Solomoni nti omuntu tugeraageranya tosobola kumanya mukulembeze mubi nga ye mukulembeze gwe musoose okufuna. Ontegedde? Kubanga yaaliwo era yaliwo. Mumala bakompeyalinga. Tosobola gamba nti omusajja gwe nafuna muzibu nnyo mubi nnyo nga gwe wasooka okufuna mu bulamu bwo. Era nze njagala nnyo omusajja yenna awasa omukazi abaddeko n'abasajja abalala. Yengeri jjajja okuwa ekitiibwa. Ekituufu omusajja ono gwe nnina bwe mugeraageranya ku be nnalina wanjawulo. Kali akasajja kaali kamanyiira, akasajja kaali kakuba, akasajja kaali kafuma, kaali tekawa bakadde bange ekitiibwa, kaali tekaweerera baana, naye ono omusajja byonna abikola. Nti ate ttone tonyumiza, ate ttone oyo tombuulira kisiraane. Kitegeeza alina byakola ki? Byamanyi. Byageraageranyizaako. Naawe oga nti abakazi mbadde nabo naye sijja kulimba. Mukyalo ono kyova olaba abasajja abamu baawukana ne bamaama b'abaana baabwe ne baddamu ne babanoonya. Abakazi mbadde nabo. Naye maama Naaki? Njulirira omusooga wange yanoba mulolooza lekagonoga ku ttale sebatta bwe yali alima kusira naye naamu singa teyalabako balala teyanditegedde bulungi bw'omusoga we yanoba. Njulirira omusoga wange yanoba yali asinga